kwo okuwulira omusango gw'okuttibwa kwa Desire Mirembe kukyagenda mu maaso mu kkooti enkulu e Mukono nga leero obujulizi obwakatambika vidiyo buleeteddwa mu kkooti nga bulaga nga Matthew Kirabo ateeberezebwa okutta Desire ng'atwala abapoliisi mu kifo we yakolera ettemu. Mu maaso g'omulamuzi Henry Kaweesa, Dominic Manya asinzidde mu Kaguli mwaweredde obujulizi n'awuniikiriza ababadde mu kkooti bw'ategeezezza nti oluvannyuma lwa Kirabo okukwatibwa ono yatwala abasirikale mu kifo kino nti oluvannyuma lw'okumala akabanga nga bayomba. Omugenzi yasaba Kirabo amukkirize abeeko ebigambo by'amugamba ebisembayo era olw'amaliriza n'aggyayo akambe akakozesebwa mu ddwaliro okulongoosa abantu. N'akeesa You say one thing. Did you handcuff him or not? No, when I moved with him, he shot at me. I did not handcuff him. At the scene, was he handcuffed? Yes, when we reached at the scene, we made him to move freely to explain each and everything. So we reached a time where I was suspected that something can happen. That's how I was put in handcuff as a suspect. Wabula obujulizi obuleeteddwa obw'enjawulo mu katambi puliida wa Kirabo Oponya Charles Dalton abuwakanyizza n'ategeeza omuntu we nga bwe yakakibwa obukakibwa okwogera bwa. Never showed them. So there was no footage of a video shown. Because what they tried to show never came out. Two, there was a still picture, what they're calling a footage. So what I was objecting to was the terminology, footage. Footage, there must be some move. This was a slip. Oluganda lw'omugenzi ababadde bakulembeddwa mu kitaawe Emmanuel Musoke bategeezezza nga bwe bali abamativu nti obujulizi obuleeteddwa bujja kumalira ddala okuweesa omwana waabwe obwenkanya. Omulwanizi w'eddembe ng'ogubadde gutambula bulungi, abajulizi bonna bazze era babadde positivu. Obujulizi obuliwo obutulaga nti gye tulaga tulabayo, naye katusabe tufune obwenkanya mu keesi. Kyolaba Farida kale omusango okusinziira witness bazze bawadde obujulizi bwe balina. Tulowooza kkooti ebuulidde tujja kulinda ebinaavaamu naye nze kyensaba is only justice to prevail. Beri obuntu Frank Gashumba aliko byannyonnyodde mu musango guno n'ategeeza nga bwe bategeddeko nti Kirabo ali mu nteekateeka eziwasa kyokka ng'akyawera ennemba n'emisango gy'okutta eyali muganzi we, ekintu ky'agamba nti si kya bwenkanya. Waliwo capital offences edda murder, defilement, rape, robbery. Egyo emisango gya naggomola ng'okufuna bbeeyi luba lutalo nga si kyangu. Kitegere. Naye omutemu wona awoza avaka. Kasobola n'okusalawo n'adduka n'akola ki? N'agenda. Kasobola n'okusalawo n'adduka n'agenda. So, emisango gyonna eginvolvinga nga gya naggomola tigyalizanyiddwamu. Okitegeera. Mwabanda besaawa ze naye kana assure you and I highly suspect ono omwana si gwe yasooka okutta alina okuba nga yatta dda. Okyulira ndowooza. Kati mpulira ayagala kwanjula ate n'omulala. But I can assure you we must secure this conviction. Ya oluwulidde nti omwana Kirabo ateekateeka okuwasa wabula kino ye akisanyukidde n'agamba nti lino ddembe lya muntu era wakwetaba ku mukolo ogwo singa kinaaba nga kituufu nti gyeguli. Omulamuzi That's a very personal issue which I don't think I want to discuss here. If it's wedding, I'll be very glad. It's like my son, I'll attend it. Yeah. I've been with his father right from S1 up to now as friends. So if his son is wedding, that's my son's wedding. I'll be there. Yes. Yes. On the issue of the first video where